media okubeera nga bamujjanjaba bamukyusa ensigo. Ebigambo byange bitegeerekeka. Mbasaba bannaabwe buli omu kiwulire ng'ekiri ku ggwe oyambe. Tetulina ssente ezo, twasazeewo okukwataganira wamu, buli alina ky'asobola okuva ku nnusu 5 tubitwala. Twategese ekyokuwoza emmotoka kubanga kyekibaddewo abantu kibategeera amangu. Tugenda kubeera ku papaazi ku lunaku lw'omukaaga wali emakindi wa Misa Kisemakula. Ku lunaku lw'omukaaga okutandikira ddala n'essaawa emu tujja kubaawo. Asobola jangu oyoze, asobola jangu otusapootinge mu mbeera yonna. Oba tosobole kujja era osobola okujja n'otugamba bannange nze omutwalo gwange guguno gubeeko ne kyeguyamba. Ne bwe tutaamuyambe tugenda kumufiirwa. Wayenga ye tasobola kweyamba. Gavumenti yatuyambako emabega eri n'emujjanjaba n'atereera ne bamusiiba ne mu ddwaliro n'esasula ne kiggwa. Naye kati ate byazzeemu buto kwe kuzuula ekyensigo. Mbasaba buli ali wano please wakiitegeeza omulala alina ky'asobola okutuyamba. Tulabe nga tuyamba munnaffe atereere. Tulinayo ebintu ebyo tugenda okutunda nga t-shirts ziriko Evelyn. Buli t-shirt ya $5. Nungi nnyo nawe ojja kugiraba ng'esaanye. Tugenda kutunda CDs, music CDs za Evelyn zayimbye. Tugenda kutunda films z'abaddemu nga ye. Tube nga tukola ki? Nga tufuna akasente ako. So buli alina ky'asobola okuyambako tukusaba weefuule nga ye yingira mu bigere bya Evelyn. Ate naawe obeera ng'eyo ng'olina ekizibu tutegeezeeko. Tujje tukuyambeko kye tusobola. Mukitegedde bannange ensi eno yeetaaga abantu balamu. Bw'obanga oli mufu ensi terina kyekwagaza. Naye omulamu y'alina omugaso. Weewaawo ku lunaku lw'omukaaga nga 27 tugenda kubeera ku papaazi. Kujja nga lwalina kyambuuza. Walina kyambuuza ku nsonga essebo? Essebo tweyanze nnyo tweyanze. Agambye omukulu nti ku ssaawa eno